Kwebaza okubeera ng'owuliriza ebyafaayo nze Lubega Ibrahim Kasinga. Mu kitundu kino tugenda kulaba olusisinkano olw'ekyama olwali wakati wa Pulezidenti Museveni teekako ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi oluvannyuma lw'okubanga enkolagana y'abano yali etandise okwonooneka. Kinajjukira nti obunkenke bwaliwo ng'enkolagana eyonoonese wakati wa Pulezidenti Museveni ne Kabaka era ng'enkolagana yeeyongera okubeera embi oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okugaana Kabaka okugenda mu kitundu kye eky'Ekayunga. Kigambibwa nti Pulezidenti Museveni yali amaze kumpi emyaka 2 ng'ali mu kunoonya Kabaka basobole okusisinkana boogerezeganye era nga yali atumye abakulu mu Buganda bannaddiini teekako n'abantu abalala kyokka nga tewali kuboya asobola kuyitamu kukkirizisa Kabaka kusisinkana Pulezidenti. Okwekalakaasa nga kugenda kweyongera mu bitundu eby'enjawulo mu Buganda, Pulezidenti Museveni yasalawo okubeera ng'akozesa omukono ogw'ekyuma. Ono yasindika ab'amagye mu bitundu eby'enjawulo mu Buganda teekako n'okulangirira nga bw'agenda okuyisa etteeka erisosola Kabaka. Wabula okwekalakaasa nga kweyongedde n'abantu ne bafa nga kw'otadde n'okubira nti leediyo ya Buganda ya CBS yali eggaddwawo. Kino kyayongerera ddala kukifuula kizibu okubeera nga abakulembeze bano ababiri basisinkana yadde nga musajja mukulu Museveni kyali kyakamutwalira ebbanga erisoba myaka 2 ng'ayagala okusisinkana ku beewo. Wabula musajja mukulu ono Museveni musajja wa bukodyo nnyo. Tiyadde nga mu bantu yali alaga nti mukambwe nnyo era ayagala kubeera ng'asosola Kabaka teekako n'okubeera ng'asaanyaawo abo bonna abaali beekalakaasa nti ate wabula emabega yali ali mu kuteekateeka ensisinkano ez'ekyama mu kugezaako okulaba ng'azzaawo enkolagana ye ssaako ne Kabaka. Oluvannyuma lw'obwegugungo bwa Buganda, Pulezidenti Museveni yakuba miitingi ey'ekyama n'abamu ku bakulu mu magye be yali yeesiga teekako ne bannabyabufuzi ng'era miitingi eno yali ku State House. Kigambibwa nti miitingi eno yeetabwamu Minisita wa Security akaddaako John Patrick Amama Mbabazi, Chief of Defence Forces General Yegayirira, teekako ne muto wa Pulezidenti General Kalebu Akandwanaho. Oluvannyuma lwa miitingi eno yatwala essaawa ezaawerako. Bano bonna bakkiriziganya nti Pulezidenti alina okulekerawo okukozesa omukono ogw'ekyuma wabula essira aliteeke mu kulaba nga abakulu bano basisinkana. Abaana bano era bakkiriziganya nti okusisinkana Kabaka y'engeri yokka egenda okumalawo obunkenke obwali bubaluseewo naddala mu kitundu ekya Buganda ate nga Pulezidenti Museveni we yali asinga okuyoola obululu. Era bano ne bakkiriziganya nti Sale Musale yagenda okubeera ng'akulemberamu kaweefube w'okulaba nga Kabaka akkiriza okubeera ng'asisinkana Pulezidenti. Sale Musale wabula yali tamanyi ngeri ki gy'agenda kukkirizisaamu Kabaka ono okusisinkana Pulezidenti olw'ensonga nti bannaddiini abakulu mu Buganda teekako ne bannabyabufuzi bonna baali balemereddwa okubeera nga bakkirizisa Kabaka okusisinkana Pulezidenti. Gino Sale kye yakola kwe kulaba ng'ayita mu bamu ku b'olulyo olulangira n'abeegayirira okubeera nga bamuyamba. Kigambibwa nti omulangira Bwasajja y'omu ku baayamba Gino Sale Musale ne bamutwala mu lubiri olw'ebbanda kubeera ng'asisinkana Kabaka. Kigambibwa nti Gino Sale Musale yasobola okubeera ng'asisinkana Kabaka ne boogera ku nsonga nnyingi nnyo era Kabaka n'amutegeeza lwaki enkolagana ye ne Museveni yayonooneka teekako n'Obwakabaka bwa Buganda. Ebimu ku bye yamutegeeza byaleetera enkolagana eno okubeera nga yayonooneka ye Pulezidenti Museveni okubeera nga yagaana okuwa Buganda Federal omujjuvu teekako okubeera nga yagaana okuddiza Buganda ebyabwo nga mw'otadde n'ettaka. Yagattako okubeera nga amutegeeza nti ekya gavumenti okuggalawo leediyo ya Buganda eya CBS nga kw'otadde n'ennongoosereze yakolebwa mu tteeka ly'ettaka. Ensonga endala kwe kubeera nti gavumenti yagaana Kabaka okugenda mu bitundu by'atwala ebya Buluuli teekako ne Bugerere ate ng'era gavumenti ya musajja mukulu Museveni yennyini nga yeri emabega w'enteekateeka okulaba ng'ebitundu bino byekutula ku Buganda bibeere nga byefuga byokka nga kw'otadde n'enteekateeka ya gavumenti ey'okubeera nga baali bateekateeka gazi y'ensalosalo z'ekibuga Kampala. Olwo Sale ne yeegayirira Kabaka ne Ssekwegayirira yenna okubeera ng'asisinkana musajja mukulu Museveni ensonga ezo zonna zibeere nga zoogerwako. Olwo Sale ng'amaze okusisinkana Kabaka yagenda n'ategeeza Pulezidenti nga bwe gubadde era nga Kabaka yateekawo obukwakkulizo olusisinkano olwo luba lwa kubeerawo era ng'obukwakkulizo obwo bwateekebwa mu kiwandiiko Sale Musale kye yatwalira Pulezidenti Museveni. Sale ekiwandiiko mwali obukwakkulizo bw'atyo yakiggya ebbanda n'akitwalira mukulu we mu State House Entebbe. Oluvannyuma lwa Sale ng'amaze okuwa mukulu we ekiwandiiko kino enteekateeka zaakolebwa okulaba nga bano basisinkana. Tiyadde nga enteekateeka zonna zaali zikolebwa mu kyama
tiwabula kyali kya mugaso nnyo eri gavumenti okubeera ng'efulumya amawulire abantu bagategeere nga Pulezidenti Museveni kyaddaaki bw'asobodde okubeera ng'asikiriza Kabaka okumusisinkana. Abakulembeze bano ababiri baali baasemba okusisinkana emyaka ena emabega. Kabaka bwe yali agenze ku State House e Nakasero okubeera nga babaako ensonga ze boogerezeganyaako. Naddala gavumenti okubeera nti yali eruddewo okuwa Buganda ebyayo. Eyali Katikkiro Joseph Mulwanyamulise Mwogerere ye yali akulembedde mu ttiimu ya Buganda eyali eri mu kubanja ebintu bya Buganda. Ate ng'oludda lwa gavumenti lwali lukulembeddwamu Amama Mbabazi, teekako ne Dr. Lwakana Lugunda. Mu kuteekateeka okusisinkana kuno, Musajja Mukulu Museveni yeebuuza ku bantu abaali bawerako ku nsonga za Buganda na lwaki Kabaka yali tayagala kubeera ng'amusisinkana. Ti mu bantu bonna be yeebuuzaako, tewaliwo muntu yenna yamuwa ansa ntuufu, ng'abasinga obungi baamuwanga bye basuubira ebiyinza okubeera nga bye byali biremesezza Kabaka okumusisinkana. Ebimu ku bye baamugamba baamutegeeza nti esisinkana ze yali asembyeyo okusisinkana Kabaka kirabika nga yali amuyisizaamu amaaso. Ekimu ku kye baamugamba, webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba, naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka, n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN. Ekimu ku kye baamugamba kwe kuba nti tasobola kubeera ng'asisinkana Kabaka ng'ayambadde essaati y'emikono emimpi, obanga essaati y'emikono emiwanvu agifunyizzaako, nga ke kamu ku kabonero akalaga nti Kabaka tateereddwamu kitiibwa. Pulezidenti Museveni baamutendeka engeri gy'alina okubeera ng'ayogerezeganyaamu ne Kabaka, omuli okubeera ng'alina kuba mukkakkamu, ng'ate ebiseera ebisinga obungi alina okubeera ng'amwenyaamu. Ono baayongera okumutendeka engeri gy'alina okubeera ng'ayogerezeganyaamu ne Kabaka, okugeza alina okulekeraawo okubeera ng'alinga asomesa Kabaka bw'aba ng'ayogera naye, era ng'alina okwewala okwogera ennyo, obula ng'alina okufuba okulaba ng'asinga kuwuliriza. Kigambibwa nti amagezi agaamuweebwa musajja mukulu ono yagawuliriza, era n'afuba nnyo okulaba ng'ayiga engeri y'okwogeramu ne Kabaka, naddala akaseera bwe kaali katuuse nga Kabaka akkiriza okubeera ng'amusisinkana. Ti mu kaseera ak'okusisinkana, musajja mukulu Museveni yasalawo okubeera ng'ayambala ekisuuti mu bujjuvu, nga n'ab'ebyokwerinda abaabeeranga bamwetoolodde ku mulundi guno yabakendeezaako. Nti amazima gali nti ADC we Kano Wilson Mbadi, mu kaseera Kabaka we yabeererawo, Pulezidenti Museveni yamuwa akaseera ak'okuwummulamu. Era ng'emmotoka Kabaka mwe yali atambulira ssaako n'oluseregende lwe baazikiriza ne zitambulira ddala paka ku madaala Pulezidenti Museveni we yali abalindidde ng'ate yali abalindiddewo yekka, ekintu ekyali tekikoleka kubanga emmotoka zaali zisigala walako. Ku ssaawa 5 ez'okumakya Kabaka yatuuka n'oluseregende lwe ku State House. Pulezidenti eyali abalinze yatambula n'asemberera emmotoka Kabaka mwe yali n'abaaniriza. Kyokka ekikolwa kino Pulezidenti tamala gakikola ku bagenyi b'abeera akyazizza okugyako abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo. Ng'amaze okubuuza Kabaka, Museveni yeegattibwako Salimu Sale ssaako ne Principal Private Secretary we Amelia Kyambadde. Musajja mukulu Museveni yali alabika nga mukkakkamu era ng'abagenyi baabawa ekitiibwa. Yategeeza abagenyi abali bazze ne Kabaka ateekako n'ababe be yali nabo, nga bw'ayagala okwogerezeganyaamu ne Kabaka omu ku omu. Era bw'atyo n'asaba abeere ng'alambuza Kabaka State House, kubanga gwe gwali omulundi ogusookedde ddala Kabaka okubeera ng'akyalawo wano. Museveni nga kw'otadde ne Kabaka be baali bakulembeddemu nga batambula, olwo oluseregende lwa Kabaka nga lubavaako emabega. Okwongera okulaga ekitiibwa eri Kabaka, musajja mukulu ono Museveni yali aggulawo enzigi z'ebifumu yali ali mu kulambuza Kabaka,
ng'era yamutwala ne mu Rome mwe yayaniririza Queen wa Bungereza mu Kyoga mu 2007. Kabaka bamulaga ebifo byonna ebya State House nga kw'otadde wa Pulezidenti ssaako ne famire ye. Oluvannyuma lw'okumulambuza, Pulezidenti Museveni yakulemberamu Kabaka ateekako n'oluseregende lwe n'abatwala mu Conference Hall, era ng'eno gye baasanga delegation ya musajja mukulu ono Museveni gye yali ebalindidde nga bo bali mu kulambula. Era mu Conference Hall, Pulezidenti yaddamu okubeera ng'ayaniriza abagenyi be mu State House, wabula n'asaba okubeera ng'ayogerezeganyaamu ne Kabaka omu ku omu. Bano bwe batyo baatambula ne bava mu Conference Hall ne bagenda mu meeting eyatwalira ddala kumpi essaawa esoba mu emu. Oluvannyuma bano baakomawo era nga Pulezidenti Museveni yasooka okwogerako eri abakulu bano n'abategeeza bye baali boogeddeko. Kabaka ne Pulezidenti buli omu yakozesa eddakiika ezaali ziwera nga 4. Bano baakubaganya ebirowoozo ku byetaago bya Buganda, ennongoosereza ezaakolebwa mu tteeka ly'ettaka mu mwaka gwa 2007, ebintu bya Buganda ebyali byawambibwa Pulezidenti Milton Obote mu 1967, nga kw'otadde square miles z'ettaka akende eza Buganda, ebitebe by'amasaza ga Buganda omwali offices za districts, era nga musajja mukulu Museveni yategeeza ebiwayi byombiriri nti ekiwandiiko omuli ebyetaago bya Buganda bagenda kubyekenneenya olwo batandike okubyanukula nga bwe bateekateeka okuddamu okusisinkana omulundi omulala. Pulezidenti Museveni tiyayogeranga nnyo ku mutabaganya wakati wa bano bombiriri, wabula nga tayogera ku linnya lya Sale Musale. Sale Musale y'omu ku bantu abaali ku ludda lwa musajja mukulu ono Museveni be yali nabo, nga balala kwaliko Dr. Kiddu Makubu ye yali Anthony General, Robert Sebunye yali Presidential Advisor ku nsonga za Buganda, Rose Namayanje yali akulira ababaka ba Paalamenti abava mu kitundu ekya Buganda, Joseph Kasozi Muyomba nga yali omubaka w'abavubuka mu Central Region, teekako n'omubaka wa Budadli East Cosmas Busima Mafaabi, gono yali NRM Deputy Chief Whip. Ate Kabaka be yali atambudde nabo waliko Katikkiro Engineer J.B. Walusimbi, Haji Mohabubu Semakule yali Speaker wa Buganda, Omulangira David Wasajja, Peter Mpanga yali Private Secretary, Biru Matovu yali omuwi w'amagezi mu Lubiri, Bishop Emeritus Mutebi nga kw'otadde Aloysius Lubowa, ne Engineer Alan Nakirembeka Waligo ngono yali chairman w'olukiiko lw'abakulu b'ebika.